Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV webali nnyo okubeera ng'olaba webali nnyo okubeera ng'ogoberera yonna gy'osinzidde okubanga olaba okola kyamaanyi ate naba ku subscribinga nkujjukiza subscribinga olabe ng'ofuna ebintu bingi nnyo by'olina okuba ng'omanya nagamba 360 tukuwa ku bintu bingi mu nsi yaffe Uganda omuli ebyobulamu omuli ebyobufuzi bwa politics omuli entertainment omuli sports social life obulamu bwaffe nga butambula era nga okujjukiza katono nnyo olunaku lwaleero ndi n'omusawo General Medic is that right? Yandibadde nga General Doctor physician yes. Omukulu omusawo tonono agenda kweyanjulira ayongera okugira kwasagala nnyo ku oluusi kugenda mu position z'abantu zikyusa naye nga tewerabira nti mu bulamu buno bwaffe bwa bulijjo era ate musajja munnabyabufuzi era nga ali ku kadiya n'okusaidiza Nansana Municipal ajja kubeera nakyatulambululira mu perspective eyo ndi naye leero okwongera otumenyamenyeramu kimu bibiri bisatu butya ku nsonga z'omwana tusimbulidde ku Jayden kuba ya nsonga yali mu mawulire naye twagala tukigaziye kisobole okuyambako omuntu yenna ali wabweru eyo ng'otawanyizibwa obulwadde bwa sickle cell baani abawangala naye tuyinza buziyiza tutya oyinza kwekuuma otya ye oba obufunye waliwo chance ey'obujja mu layine giyo wabala n'abazzukulu ne batabufuna byonna tugenda kuba tubimanya ku show yaffe eno omukulu sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki? Alhamdulillah bulungi. Amina. Bagamba ki ebuddeyo? Je tuli bulungi teriyo bizibu poze kutwalingiriza n'okunyigirizibwa kuno okwa ensi yattu Uganda. Wasazeewo ove mu ka AC sebo ogende mu byobufuzi wasazeewo AC ki kuba ne mu byobulamu byennyini waliyo okunyigizibwa singa nti bali manyi omusawo eri obeera mu ka AC kafuwako okola diagnosis ng'otuula eri singa tetulaba basawo bakugu badduka mu Uganda agenda kunoonya kasente katoze mu kasana eno mu tiyagaasi mu mbooko kati mu buntu buno oba mwene embeera kulwanirira nsi yaffe Uganda kukikyusa kulanga tukyusa policies na kukyusa mbeera muntu wanyo okola mulimu ekintu kye tugamba nti Uganda empya Uganda empya yesinziira ku biki byetwagala ku bintu byetwagala byetwagalirako ddala okyusa kwe kukyusa ebyo ebyasoba yes mu manifesto ya Kyagulanyi tudde tutereeze ebintu ebisinga byonna era in fact ntera nnyo kigamba bannayuganda ku luno twafuna omukisa era ensi ensuubiza enduza kati tugirabako era ne batuwa n'omukulembeze gwe tusobola okutunuulirako mu maaso ali mu myaka ajja mu musobola okuteesa mu myaka n'obugezi mugezi ate nga mukisa ate nga ategeera kuba kati Kyagulanyi gwolaba ow'emyaka 10 emabega gwe bayitanga omudongo ne reasoning ye kati bw'ogigeraageranya kati tuyinza okugamba nti be abaana be tulabanga ba intellectual nga balina IQ abasomera mu international schools kati Kyagulanyi tosaana mugeraageranya na mwana yasomera ku Harvard level kwali ategeera akuba ate ekisinga mu byonna kwe kufuna omukulembeze ng'ayogera mazima ate nga mwesimbu ategeeza ekigambo kyayogera nga bw'owulira core values z'ekibiina transparency obwerufu kyekisinga era nja kutunuulira nnyo abantu abamu nti newankubadde bawagira oludde nga siki ebimu ebitera okubeera nti buli lw'okuŋŋaanya akasente n'okaweera accountability abantu ate bakweyunira kyova olaba amakyaki agasinga okwanja ssente neziga nti tugenda kuzimba kino tugenda kugira bwe kiti tusonzeeko ate abantu bagyettanira nnyo kati neeno Kyagulanyi kansalawo tujja kudda soka ombulize ku balabi ba Focus TV n'okubeeyanjulira oba details ziri zesikonyeeko naddala abalabi ba Focus TV nsanyusa obbalaba era ndi musiimo erinnya nze musawo bisoboka ttone omusawo w'abantu siri wa bisolo ndi musawo w'abantu ku ndwadde ezo eza bulijjo ezituluma zonna amu nga tuzitwalidde wamu era bw'obanga era olina okwebuuza oba olina ensonga gy'oyagala tuttaanyeko oli waddembe ogiteeka mu comment section eyo osanga ne bagijje ne tufunamu $1 nga bwe tujja naye olunaku olwaleero ensonga enkulu yeya munnaffe omwana gwe bayita Jayden kyo kituufu mulwadde era kyannaku kyennyamiza era nga tugamba abantu nti ddala kituufu obulwadde bwa sickle cell gye buli era tubadde tulinayo omulanga nti tubadde tukubiriza abantu abagenda okufumbirugana nti mu bintu ebimu bye tukola ng'oggyeko siriimu na zino endwadde ze tugamba ez'obukaba oba biki olumala siriimu nti tolina nina era kyandibadde kirungi n'okola sickle cell screening
notakomeno ku byaki kuba ekyamazima sikoseero aluma ate era n'okkuza omwana ng'alina sikoseero nakyo kiruma ate kiri kositire ate n'okulaba ng'omwana ayita mu bulumi nakyo kiruma musawo tugenda kumenyaamenya ebintu bino okuva eno ku ntandikwa mpaka nayo ngambye nti twagala tuve mu show eno ffe abalina bannaffe nga balina obulwadde buno engeri gye tuyisa nga tugitegedde baaba bulina beeyisa batya era biki ebisooka n'ebitasoboka ku level saawa zino omuntu kwabeera ng'alabira ekisookera ddala sikoseo zino ziva ku ki what causes it ekisookera ddala nga tetunagenda sikoseero takozingibwa basikira musikire kali akalandira kabeeramu mu family yes osobola okuba nga okasise ng'oli kaliya waliwo n'okuba nga gw'oli mulwadde wa sikoseero osobola okuba omulwadde nowabeerawo n'oli nga ye akeetikka bwetisi nga yeetikka kalandira ekisookera ddala kyenjagala tumanye sikoseero obulwadde ogambye kaliya endeso okumalize wali ekyobulwadde ki tunalabayo sikoseero kyetwandigambye nti bwe buli obusimu obubeera mu mubiri obutuula mu magumba nga butuyambako okukola obutafaali bw'omusaayi nga red blood cells white blood cells ne zi platelets so obwo obutafaali obubeeramu bwe buba buyamba mu kuzimba omusaayi oba buno obutafaali bw'omusaayi buyina kubeera mu oval shape oba mu circular shape nti ogwo omusaayi n'obwo obutafaali buli kamu kayina obuvunaanyizibwa bwako oba omulimu mu mubiri ekyokulabirako white blood cells zituyambako mu kubeera abasirikale abalwanyisa endwadde zino ezibeera zizze ne tubeeramu n'obutafaali nga bwe twandigambye obwa red blood cells buyambako mu kuzimba obutafaali bw'omusaayi ogwo gwolaba omusaayi omumyufu etubeeramu ne platelets eziyambako okukwata nti ne bw'oba weesaze omusaayi ogwo osobola okwekwata n'okuggalawo nebba okuba nga liwona ekyo kisinzira ku platelet cells ezo ziyambako ekiwundu kiwona okwekwata impact bitandikira omusaayi okulotinga bleeding n'etabeerawo bwemala okuba nga teriiwo ezo cells ne ziyambako mu kuregeneratinga nga zeegase ne factor endala kuba musaayi gwennyini gwe gwetika oxygen nga bw'owulira ne bagamba nti oxygenated blood ne deoxygenated blood era musaayi guno gwennyini gwe gwetika amazzi ne kugenda mu nsiko ne bakakanula guli agateetaagisa ne gagenda era omusaayi guno mu cells ezo nga zonna zeegasse ze ziyambako okusutula ebiriisa ne byetooloola omubiri omubiri ne guzimbibwa ekibumba ne kifuna manya omutima nago ne gugira ki oxygen n'ebeeramu obwongo ne butambula n'obusimu so kati mu bufunze omusaayi guno zino cells zonna zikolebwa kuva mu busomyo bwa ggumba ze tuyita bone marrows katono nnyo kanso obusomyo n'omusomyo byanjawulo nadde njogera ku nsonga ya Jayden eyo nga bagaba beetaaga obusomyo bagiyita bone marrows bone marrows omwana navaayo mu comment section n'agamba tebagiyita misomyo babuyita busomyo ebintu bino byawukana bwe bayita obusomyo mu ggumba kati kangerezeko wali olabyeko eggumba bwe libeera oba tugeze eggumba ly'ente mubeeramu ebyo ebintu ebiri munda mu ggumba makati muli twalabanga bakitaffe ng'akonkona otyo ku ggumba eryo n'alitemamu kati ebyo ebintu ebibeera mu makati mu ggumba nga byeruyeru nga biki ze tuyita bone marrows mu kigambo emisomyo n'obusomyo byawukana oba era obusomyo kyekyandibadde ekigambo oluganda ekyoluganda ekituufu bwe tuyita obusomyo bw'eggumba si kati obusomyo kyekiri kati buli kye bayitanga omusomyo bwe bandibadde ng'obulumi oba okugigiira empulira gy'oba owulidde ng'ekutudde munda mu ggumba kati bwekityo bwekibeera oli mu comment kyebadde ayagala kati kyebadde agezaako ndoza okutereeza so kati bwe tuba twogera ku bone marrows ezo zenkugambye bwe ziba nga ziyambako okugeneratinga cells ezo ziba zirina okufuluma nga ziri mu oval shapes kati omulwadde wa sickle cells zezo zijja nga ziri abnormal ezandibadde oval zikola C shape oba ne zaagala okwefaananyiriza eri envu nga bw'oliraba nga zo teziringa chapati oba teziringa lusaniya
kati cells ezo bwe zibeera kyopola abaziyita sickle cells zibeera zekyusizaamu ka formation yako kati in that process y'okukyusa formation eyo zino nutrients nga bwe nzikunnyonnyodde omusaayi oxygen white blood cells buno obusirikale n'obutafaali ne red cells nobo zino cells endala zetwandiyise ngeza CD4 CD6 nezo CD10 ziba tezigenda kubeera sufficient either zibeera ntono oba omusaayi ne gukomekkereza nga gwekutte ekitole muli munda okitegedde we gwekwata ekitole ekitegeeza nti liwe gubadde gulina okukolera guba tegujja ttambula bulungi oba tojja funa oxygen amala otandika okufuna okusanyalala ndozo ntegeera kati era awo bwe tuba nga tumaze okulaba nti bwabeerawo deformity obanga shape yazo tezigize eki bwe ziremerera okutambuza oxygen amala omulwadde wa sickle cell akabonero kagenda okubeera nako ajja kuba tasobola kussa bulungi eyo gye bayita difficulties in breathing kuba oxygen aba tatambulizibwa bulungi okutuuka mu mawuggwe ne mu mubiri ne mu mutima era singa ogwo omusaayi gwekwata ne guba nga tegutambula bulungi agenda funa obulumi that clotting ebeeramu intano munda nga n'omusaayi tegusaasaanye bulungi kutambula muli atandika okufuna pain n'afuna ambulance n'okusanyalala. Doctor, nyina friend of mine naye nzijukira buli kaseera yasabanga nnyo pain killers ng'agula nnyo zi pain killers nga mu nsawo ye tezibulamu. Kati omulwadde wa sickle cell obubonero bw'omu obusooka ng'afunye sickle cell crisis that severe pain ebeerawo obwo obulumi bubeera buluma nti obuwulira kuviira ddala eri munda mu busomyo bw'eggumba nti eyo pain nti ne bw'oba okozeseza pain kilo n'asooka aba tasobola kukkakanya. Era weekanga nga pain killer waabwe gwe bakozesa batandikira ku oli omuzibuzibu morphine tramadol sinti panadol n'asookerwako era osaasira nnyo omuntu osobola okubeera ne sickle cell mu mubiri ng'era okimanyi nti omuyina ng'era oli mulwadde naye nga tannattuka era kisoboka. Era omuntu alina sickle cell oluusi batera okonziba kyova olaba Jayden temumunenya kubanga tagejja mu ndabika ye nga bw'ali n'okukulako era sigamba nti tumuwerako example lwakuba nti kati yavuddeyo mu kati nga ekyokulabirako era nga bw'olaba figa ya Jayden n'embeera ye ne growth si y'omuntu weyandyagadde omwana wakule si mububi kiyinza okubeera nga nature nti kyekikula kye but kati okusinziira nti avuddeyo akyogedde naye okusinziira ku growth ye n'omubiri gwe n'endabika ye kiba kidepictinga ekirwadde kiri kyabaakoze eki nti olaba omubiri mutono amagumba geesise ennyama tebeerako okitegeera nti eyo bw'atyo era ajja kugamba nti asobola okubeerawo ng'ali bw'atyo nga talina bulumi naye bamugambye kati nga kiri omusawo mmanya kyabadde ayogerako nti mu myezi 3 nja kuba nfudde teri musawo alina timetable yakufa ya muntu agenda kuditamininga wabula kyebandibadde batugamba nti crisis n'obubonero buno obw'enkizo obw'okubonaabona oluusi n'okuba nga sisobodde ettambula ebinywa n'ennyingo okukutuka bijja kulabikira mu bbanga lya myezi 3 so sibulamu bwankomeredde nti kati bugiwera 3 wegiggwayo kuba kati obwo obusomyo bwe buggwereramu bwonna kuba kati ku Jayden bwe kiri nti bubadde weebuli nga bukola ng'oba oluusi aline ku ddagala ng'akozesa ne supplements z'omusaayi kati wali eriziyinza okuba nga tekikyasobola na kwetaaga supplement nga ne bwabikozesa naturally kati nga byagudde nga function rate yazo kati zigenze ku 0 bone marrows tekyalina kyeyinza kukola kati awo wekyetaagisiza okola intervention era kati saawa zino Jayden waali singa gino emyezi 3 gye baba bamuwadde giggwako nga tetugenze kukola biri bye bamugambye mu musuubiro ofuna ebyo ayinza obutasobola kuddamu ttambula n'abeera bedridden okussa oluusi ng'afuna obuzibu eyo crisis y'obulumi oluusi n'okuvaako okuba nga teyeetegeera
asobola okuyingira shock olw'obulumi oba obutafuna oxygen amala n'abeera ne ku oxygen kyova laba abamu oluusi bw'obasanga ng'alimu eyo embeera akomekereza oluusi agenze ku ICU oba ne bamuteeka ku oxygen therapy. Era management esinga ebiseera ebisinga tutera okugamba abazadde ng'olina omwana oba ng'olina omulwadde wa sikosero bagimanagingira mu ddwaliro so si waka kuba kati mofini tebamukuumira waka ate era tebasobola kumala gamukuwa nti obeere naye kuba abantu abamu basobola omukozesa nga addiction ng'amukozeseza nga bino eddagala ly'okunuusa ate kubeerako ekipimo bwate bw'obeera addicted ku kyo bibeera ate nakyo kiba kibi kati yensonga lwaki tubakubiriza bagende mu ddwaliro so kati mweyo embeera nga sikosero bwatyo bwali naye lwakwate ku Jayden kati ye ate ayinamu mu kika kyekyo kye baagaye kye twatuuseeko ku kya plastic anemia sikosero nti kati kiri kyaweddeko ne kifuuka kiplastika obusomyo kati bulinganga kiveeraveera wabeerawo sikosera abeerawo nga waali naye nga either affecting white blood cells zokka abeerawo ne sikosera ajja nga affecting red blood cells nga ze ziteekola oba nga za affecting platelets naye ezoono bone marrows ze tezikyayinza kukola wadde seero neki neemu kati obusomyo bwe bwafuuse ng'ekiveera kiri mu plastic era in fact in simple definition something that is in a plastic cannot produce anything or any cell from it. So and the only medication jetuna singa nti abaddewo ng'ali ku sikosera eno nga bwagira ki basobola omusaako IV fluid ne bamuwa painkillers ze analgesics oba ne bagirako ekyo kiba kisomose kumuteeka ku bbugumu kufuna ebyo bya musaayi oba ne tukola blood transfusion yebeeranga management esookerako naye kati Jayden watuuse option yesigadde ebeera ya blood ya bone marrow transplant. Doctor, ogeze n'ogamba wali nti tebulina cause yonna bula buli inherited busikirwa sikosero ku muntu ng'oli wa famire yammwe either omulwala oba okeetika bwetisi ka jini singa bulwadde buno obulala ng'oli gundi yansiga sirimu gundi yansiga kino sikosero tebamusiiga basikira musikire abantu tubakira beeramu kati enkwata yaayo w'omwana okugira ki ugwe wammwe mu lulyo lwammwe oba mu kika kyammwe mbanga mwali muyinamu wa sikosero ekitegeeza mu famire yammwe akalira ako oba akakali oba kajiini ako mwekali era gwe bw'obeera ng'ojjukira nga tusoma biology XY kati bw'oba ng'oli Y owa X najja omukyala gw'onoowasa naye akayinamu ako mu baana be muzaala mubeeramu owa sikosero naye ate mukyayinza okuzaala omwana n'atabeera naki Dokita kyonkoze twasomanga ebintu bino nga tugamba tebina ebintu byambi abiyamba kati saawa zino oli era essaawa zino tukubiriza abantu abasinga nga tonnabafumbirwa genda bakole sikosero screening n'omukyala bamukole sikosero screening mukole test tisobola okubeera nga wano bwendi nengalikaliya era mu kika kyammwe waba ng'aliyo era nga mu kika kya taatawo oba ekyamaamawo ng'aliyo wa sikosero wayinza okuba nga si wabisajja kati oba kyemabega naye nga bwe tunaakola test eyo ne bakebera mu musayi bajja kugamba nti omuyina era bajja kuba nti gwe mukalandiraako mwekali mu musaayi gwo n'omukyala bw'oba omuwasiza nga naye akayina ekitegeeza mu baana bano kasaka n'akwatagana nebo chromosomes ezo ne zeekwata akalandira kano kakomadde naddala kunze kariya tekasobola kukoma kasigala katambula mu lulyo tewali ngeri yonna gye nsobola kukakomya ugwe ne Namagoye oba bannamagoye abazaala ba Rubino obulandira bujja bubeeramu just buyinza kulekerawo ku generation emu ne butabikuka kayinza butabikuka naye ne kajja ne kabeerawo era kyovola oli bamubuuza nti ewamwe bajjajja ne bajjajja baga waliyo jjajjaffe yalina sikosero oba yali muzungu ku bakaliya bano oba kyekiba nezzeemu ekibuuzo waliwo chansi y'okubeera nga tusobola okuzaala omwana nga ali free kasa tezikwatagana ddi oba emuneyo si nti ddi ogwo kati ebiseera ebisinga guba mukisa gwa Katonda
Scientifically teri ogundi ekinyonyola. Awantu okawo osobola okuzaalira omuntu nga talina sikosero. Nga gwe Karia gw'owasiza talina amululiro lwa sikosero. Yadde. Chance wali okuzaala banna baffe bonna bataano bamukaaga ngate. Era bonna osobola obbazaala ate bo basigala ba Karia. Bw'obanga gw'oli Karia. Kyaffecting addi ku maama ku taata. Mwenna oba maama oba ani mwenna. Wakati jukira ntibwe. Nze omusajja singa mba nze mba Karia. Omukyala tali. Kitegeeza chances za high kubanze ndi Karia okuzaala ba Karias. Then webanga omukyala je. Era omukyala wabanga Karia. Omusajja siri. Nga gwe toli. Era mbaana bo muyinza okuba mu Karia. Wadde muyinza okuzaala nga mulimu abatali Karia ng'era bali free. Dokita okunyonyolamu omulabi waffe. Karia okuleka okugamba nti omusayi gujja tambula bwe gutyo. Yalina effect yonna. Atabeera era osigala oli nnomo. Naye kukali kajini kakusigala mu musayi. Kokatambulemu. Toba na effect yonna. Tobeera na effect toyina kyowulira era toba mulwadde wa sikosero. Naye oba Karia obanga yeetisse kajini kali. Kati gwoka transmitting mubanga abakasikira obusikizi mu kika. Any time from now, bw'oba ofunye omukyala nga naye akira then awo musobola okukola ki? Musobola okugira ki? Nga bw'olaba waya y'amasannyalaze eya red n'eya black. Kene eya black ebeera nga ya neutral. Naye weekwatira ku y'amasannyalaze gaba gakuba. Kituufu. Dokita, mu mbeera y'ensi gye tutambuliramu, abantu bangi bw'olira n'omuntu oba ng'olina omuntu kale alina obukosefu ng'obwo oba obulwadde obwo, balina engeri gye babayisaamu bayisibwamu ne bannaabwe. Olowooza muntu yandibadde ayisibwa atya ono fe okuyambako okulivinga obulamu like afiiringe nga ye omuntu. Ekisookera ddala kyenyinza okugamba nti omuntu okuba omulwadde tebeera wiishi ye. Aba teyakyagala era tekwali kusaba kwe. Teri azaalibwa n'agamba nti njagala kubeera bwe nti oba njagala nzaalibwe nga siyina kino. Naye twekanga bwekanze mu circumstances nti gw'oli mulwadde wa kino. So kati mu byonna ekisookerwa ddala nti bw'omanya nti omuntu oba ali mu famire oba mukwano gwo oba ali mu society butamuboola. Kuba stigma kintu kibi ne psychological stress oba omuntu okubbulira mu birowoozo n'atandika okulaba nti bansosola, banvuma, tebagira bwe bati tebaliira ku sowaani. Nkugambye sikosero takwata nti asiga ti bwe muliira ku sowaani yemu agenda kukwata. Ako dokita wakatangaziza bulungi. Kati teriyo yadde wagenda kukwatiza. Bino bibagamba banyo bakusazeeko omusayi tewali. Kuba kati gwe obusome bwebanga bwe bukola omusaayi gwo ne red blood cells nga buva mu musomyo. Kati ate guli omusaayi ogubaguze gubeera gugenda kukwatirawo. Tewabeera. So kati kyetubeera tusaba nti gwe bw'omanya omuntu omulwadde nti ki ekisingako kyonna nambemu kumwagala na kumubudaabuda. Kumubeererawo. Era ssaawa zino bw'omanya nti yeetaaga obujjanjabi oba sapooti yonna aba yeetaaga kuba naye abeera mwana. Kati kino nkigamba tulina abakozi bangi ate nga nabasawo balungi nga weesanze alina abnormalities oba deformities ezo. Era omuntu omulwadde abana wa mugaso kuba ye asobola n'okujjanjaba okubudaabuda omuntu ali mu eyo embeera abakirimu n'okusinga ono aba akimnyumyako obunyumya. Era we tubasabira nti omuntu eyeetaaga in fact nga bw'olaba kampeyini y'abantu ng'alina akawuka akaleeta mukenenya n'abudaabudibwa ne bamuteeka mu ssente nabana abalina ebirwadde ebirala sikosero lukemia amanya biki ebyo nabo we batwe beetaagisa okuyisibwa okubudaabudibwa. Bw'okwata kiro ya sukaali n'ogiwa muganda wo ng'okimanyi mulwadde wa sirimu gw'ayagala surviving alye bulungi omubiri guddewo. Wewandibadde okikola nekwolebwa sikosels ne Jaden era kyetaaga ssaawa zino abamuli okumpi kumubeererawo butamuboola kuba kati y'ekizampa esooka. Ne waliyo abalala bangi abalala gye bali bangi ku byalo bye tuwangaalira. In fact bwe tulaba n'omubaka waffe eyali omubaka wa NUP Joyce Bagala abaana be bonna abasinga bwe yali azaala nga bonna basikosero era avaayo ng'akyogera luno. Kati ekitegeeza tuba twetaaga obba budaabuda. Gw'obeera omusajja todduka ate kulekera baana mukyala
betaaga support yo kuba naawe obeera ocontribute kuba naawe obakaali mulimu abasajja balekawo abakyala n'agamba waaye sijja faafagana okimanyi nti okuzaala oba Katonda n'akubeera n'ozaala abaana ba sikoseero 3 kikusobola okulemesa okugaggawala. Olwaki dokita? Cost ya medication y'abo abaana ya bbeeyi n'okusinga omwana omu oba abaana 10 abalamu. Okubeezaawo omwana oyo omu owa sikoseero kya bbeeyi ng'olina abaana 5 abalamu. Kuba kati oli eddagala ly'abagenda okukozesa ne byetaaga n'okubuddabudibwamu n'okujjanjabibwa ne bw'aba mu mwezi gwokka asobola okufunamu crisis emirundi 2 oba 3 nga ye sizoni ye. Yes. Kati ekitegeeza aba yeetaaga eddagala bw'olaba empiso ya mofini oba empeke ya mofini ekitegeeza likubisaamu empeke za Panadol emirundi nga 8. Gavumenti nawe enteekateeka y'abantu bana okubeera nga bayambibwako gundi. Sijja kugamba nti eyina, sijja kugamba nti teyina. Kuba poliisi za gavumenti ne mu ddwaliro gy'ogenda kati naye tugenda banansonyi okuba naye ne mu ddwaliro ge tugendamu aga gavumenti osooka kussaayo ssente naye nga bagambye lino lya gavumenti. naye nga bagambye lya gavumenti. Neddagala libaayo naye ng'omusawo olina osooka omunyigayo. Olina osooka onnyiga. Era ebiseera ebisinga ne bw'ogendayo basobola okuprescribingira ng'ate olina fuluma genda digula wabweru. Ogenda okufuluma eddwaliro bwoti ng'aliwo eddwaliro oliwo kakilinika akali tunuddemu ng'olina ggulaggule. Kati saasira omuzadde nga mwavu ng'ali mu kyalo naye nga tasobola ggula ddagala eryo. Alaba Focus TV webalinye okubeera ng'olaba nageddulire dokita batusomesanga science ezife tuli eno mu arts tugamba eno yewaffe gye tusobola. Leero tuli mu ssomo mukulu ali mutusomesa dokita atuyisizaamu ku biki ebyo bikwatagana ku balwadde ba sikoseero. Dokita waliwo okoonedde wenjagala tusooke tuve bwe twesanga nga ffenna tuli bakalyaza tuli possibility weri okuzaala abaana bano abaliwe batyo kiki ekisinziirwako? Nina abaana 5 ababiri bavuddeyo ne babeera nga balabika balina oba balina gundi ezo sayinizi ezo twogeddeko ate abasatu nga bo bali. Andi kati kyekiri kye nakunnyonnyoddemu nti kajiini kali yes aka X akasikoseero bwe kajja ne kakwatagana n'aka maama aka Y nga nako kasikoseero omwana ogenda kuzaala ki basikoseero. Yes. Naye singa gwakako by chance akasikoseero kakwatagana n'aka maama nga talina sikoseero mugenda kuzaala kaalya naye nga si mulwadde. Kivolaba nti kapa esobola okuba n'abaana 5 ng'ababiri basikoseero ng'abasatu tebalina n'ate bali abasatu era babeera bakaalya. Yes. N'ate era kisoboka okubeera nga si kaalya nga jiini ye n'emu endala eya Y etayina ekwataganye n'eya X eri etayina. Omwana n'abeerawo nga talina gundi yonna yonna effect yonna. Naye in most cases era kibeera kitono. Percentage yakyo ebeera ntono abasinga babeera bakaalya. Dokita nja kuwa example ya Jaden kwa twagambye omuntu kati yali mu limelight muno yayogedde ku kyogenda okola is it transplant? Bone marrow transplant. Yes. Ekikola kino kiri kitya era chances ziri zitya nsobola okuddiramu ddala n'enterera kawerete oba kati bone marrow transplant kiringa bw'onoogamba nti bakuggyemu ensigo ne bakuwa ensigo y'omuntu omulala. Bakuggyemu omusaayi ne bakuteekamu omusaayi omulala nti omutima gwange gwafa gwalekedde awo okukola cardiac ne bagijjamu ne bakuteekamu omutima omulala. Kati bone marrow transplant it is an kwe kujjamu obusomyo buno bwafuuse plastic wakati Jaden okusinziira ku bye yatulambise. Yes. Ayina kye bayita plastic anemia ekika kya sikoseero oyo nti obusomyo buli bwe bwafudde ne bufuuka ki plastic. Kati obusomyo obwo bwonna bagenda bukokenulamu makati mu ggumba wali babufulumye
babujjewo babufune obusomyo buli obulala babukwate babuleete babuyinsatinge wakati w'eggumba awo. Dokita, Donna yasigala mu mbeera ki kuba jjukira bone marrows zino obusomyo bw'eggumba bwo busigala bukula. Kitegeeza ne tujja mu Donna ye Donna chances are high era bone marrows tuyina nnyingi kati mu ggumba lino ery'omukono waliwo mu ggumba lino eryawansi liina ku fyuma tuyina ku tibia tuyina kati mu ggumba oli basobola okujjamu nga bagenda bajjamu bateeka bo ne buddamu ne bwerigeneratinga ne bukula. Amagumba gano badiringanagana amanene gokoba amanene nga tugamba kati wano ye ne bagenda ne bajjamu kuba kati ne science engeri gye yajja bamujjamu ne bamugeneratinga ne bamuimprovinga ne bamuwongerako ne balyoka bamuinsertinga mu muntu. Kati era kye bagenda okukola mu Jaden naye lwakuba nti process ebeera ya bbeeyi ate nga yabwegendereza ate nga yeetaaga bukugucovola beera ebeera ya bbeeyi. Wano tetugirina simanyi Uganda yammwe. Dokita mwe muli mu bintu ebyo oyinza tugamba abasinga Uganda ne facility era nga bwe tumanyi ebyobulamu tetuyinza bigeraageranya olw'ebintu ebimu ebyuma bitono. Abakugu abamu betulina oluusi bafuluma ne bagenda abweru okugenda okunoonya akasente akamala akawerako n'ebyumba byennyini ebipreservinga n'ebiki n'amateeka oluusi gakwata. Ogenda okakkana nga ajulidde kugenda wa neighbor wali genda wa neighbor bamukolereko eyo oba genda India. Process eno bweggwa fe abaagala ennyo omuntu waffe ono bwe bagenze mu transplant eno tuse ekikoowe nti kasita ewedde agize ateredde ani kati bw'eba ewedde ne bakussaamu obusomi obwo bukuyambako omubiri okuddamu okufunctioninga okukola biri bye babadde birina okukola okuproducinga cells z'omusaayi okuyambako okwetikka buno obutafaali bw'omusaayi obugenda okutwala biki ebyo ekitegeeza oba ozzeewo mu normalite yo nga ggwe omuntu era tuba tukusuubira okuba nga oli ki. Naye nina ekintu kye mbanjagala okugamba abantu nti ffe tukola ekyo ekisaanidde ng'abasawo ne bakussaamu era nga tukisuubira but end results ne compatibility y'omubiri gwo naye ematalinga. Tuyinza okukwata obusomyo nga tukoze cross match tukoze test ne tumanya nti egenda kubeera nnungi ng'era compatibility eri 99%. Naye mu end results ne bugaana otuula mu mubiri gwo ne bugaana okukola kye bulina okukola ne bugaana okufunctioning oba oluusi ne Dokita nga wali mwamaze dde okulaba mwakoze measurements zammwe nga buli kimu kyonna nga kiraga nti compatibility leka nkuweyo ekyokulabirako. Tusobola okugamba nti tubadde tugenda kukussaamu ensigo ne bamala okukebera nti ekola bulungi blood group biki ne bagikussaamu yo kennyini ensigo eyo nayo neefa. Ng'ate tulina kunoonya nsigo ndala oba kuddamu process ki naye nga wali mwakoze observation buli kimu kyonna ne tukikonfaminga. Ng'era bw'olaba nti omuntu we bakulongoosa tuba twagala kusevinga bulamu ne tukukuumawo ne tugamba kino kye tuyita post operative care kukumira mu ddwaliro oluusi no succeedinga n'owona oba oluusi ne kigaana Katonda n'asalawo. Ye endagaano gye mutusayiningisa consent ekitukusayiningisa nti okkiriziganyiza ne procedure oba kyekyo kye bagenda okukolako n'ebinaavaamu. So lwaki mutusayiningisa temukyekakasa? Tuba tukyekakasa naye okusalawo okusinga ne compatibility kijja sinzira ku mubiri gwo engeri gye response yagwo. Kankuweyo ekyokulabirako nga bw'okwana omukyala ng'omwagala n'omuwasa n'omutuuza ewaka ne mutandika ne mutuuka wakati ne mulema okukwatagana buli omu n'akwata bibye naye ng'eri mwatandika bulungi nga mutandise bulungi n'omubiri gusobola okuwerukaminga mu nnaku 2-3 oba nnaku 14 oba mu mwezi ne gukidinayinga era ne tuddamu ne tukola procedure endala. Kitegeeza twetaagawo essaala nti twe tumanyi nti olutwala si nti saala
process erebera 100%. Science aba science. Ne kati gwe naawe omubiri gwo okusiima. N'okukkiriza ekyo kye bataddemu. Era nze saagala bannayuganda basonde ssente zaabwe bateeke abantu abasinga kuninga nti twasonda Jayden tumuwadde emitwalo gyaffe 4 n'ekitundu tuzifunye twagala tumulabe nga mulamu. Yes, tukola kuba tumwagala nga mulamu, naye okusalawo okusigadde kubeera eri Katonda ne compatibility eri omubiri gwe. So si basawo. Era ffe tukola kyonna ekisoboka era tugenda kikola mu butuufu bwakyo ng'abasawo bakikola ki. Yes. Era obusomyo babuseemu buli obupfu babukole ki bavujjemu bamuteeke. Tulinde tulabe nti obwo obusomyo kasa procedure tubanga tugikoze mu mateeka ne mu butuufu bwayo n'eddagala ng'omuwadde ettuufu. Kye tuba tusigazaako okulaba obusomyo bwe tumutaddemu ddala butuddemu, tafunye side effect, butandise okukola ogwo omulimu gwe tugutaddemu. Doctor, can anyone be a donor? Nga bwe tuwulira nedda. Donor buli omu tasobola kubeera donor. Ekisooka nga bw'olaba nti kakubeere gaba musaayi neekuba gaba ene organ tusooka bakebera kiriwo ekiri compatible mubiri gwo. Okitegedde bw'abeera wa blood group O, obutafaali obulina okutambulira mu mubiri gwe bulina kubanga bulayiminga n'ebyo. Bali wanyisobola overo n'engamba why Jayden tugende nze donating. Era mulimu n'abantu batunuulira ebintu bingi endwadde ezimu ngera we bagamba nti omuntu alina akawuka akaleeta mukenenya oyo tabeera ddoona nti oba ono omuntu oyinza okujja ng'oluusi gw'ogamba siko sero naye ng'olina sero za kansa biki eyo byonna tolina genda. Rheumatic factors zo ziyinza okuba nga zaawukanamukko so kati balina sooka kebera ne batunula. Kyekiri kye nagambye okubeera compatible bayita mu process ez'okukekenula na biki byonna ne balyoka batunula nti ono ddala obusomyo bwe busaanidde butuule mu mubiri gw'ono. Doctor, mu mbuzi y'omwana oyo Jayden nina ebintu bingi bye nabadde neebuuza oba bye nayagadde nange manye. Bw'abeera nga mulwadde wa sikosero abantu abo bazaala singa baali tebazaala ate abeetika bakalya basikosero bandibadde balwa. No, kali yatugambye asobola obeera physically ng'oli olabika n'omulwadde wa sikosero azaala era asigala system ye yonna ekola newankubadde waliwo mu mbeera emu ekibanga kya affectinze ekisusse secondary infection naye ng'ebiseera ebisinga era tekyaffectinga nnyo. Kati kye tulina okumanya nti system ya bone marrow ekwatagana na saturation blood saturation y'omusaayi ebyo ne bikinoogo ebikwataganya tetera kwatagana nnyo mu reproductive health y'omuntu. System ezaaleetera kubeera ndala ey'okussa ndala newankubadde ekwatagana n'omusaayi eyo bwetyo bwebeera. Oba Doctor, ndadde kyendala eziri mu system eno ezefaananiriza bwe zityo omuntu azimanye so that kati kye tulina okumanya nti ezo z'endwadde ze twandiyise ez'obuwangazi ezisikirwa obusikirwa. Ezo endwadde abamu oba eno mu Buganda bo balina ebazigiranga nti oba zakikolimo oba biki bwebityo batandika okwerogoza. Yes. Kati mu ebyo ebintu kisinziira yo kansa asobola okujja ng'oba oluusi bakusiize busiizi naye zo zino kati zeefaananyizamu nga kiri kye nagambye bannamagoye. Yes. Mwe bagwa aba lukimiya mwe bagwa aba sikosero. Kati ezo endwadde ez'ensikiranwa zetuyinza okugamba zezo bwe zityo zezigwamu eri ettuluba enneeyisa yazo kalakita yazo era yemu ku ndabirira yazo biki era nga bw'olaba nti babeerako n'ebintu ebyenjawulo endabirira yaabwe n'endabika yaabwe era ebeera yanjawulo kubeera nga bw'olaba nti omwana Namagoye yeetaaga keyo ey'enjawulo n'ebizigo bye yeesiga biba byanjawulo n'olusususe luba lwaki lwanjawulo.
kati n'owa sikosero naye bwato bwali. Era endwadde ezo mweziri zitambulira mu lubu lw'omusaayi mu lubu lw'obutafaali obwo. Dokita, nyina ekigambo kya science kye mpulira kye bayita chronic diseases. Zo ze zitya? Chronic diseases kyekyo ekirwadde kye tugamba nti bw'okifuna tekiwona. Kati ekyokulabirako oba bakisiiza oba tebakisiize n'ekyo bw'okifuna tekiwona. Okugeza dokita? Okugeza akawuka akaleeta mukenenya. Yes. Siriimu. Oluusi mulimu bino byanjawulo. Akawuka akaleeta mukenenya ne mukenenya byanjawulo. Kuba kati bw'ofuna akawuka akaleeta siriimu kizibu okufa. Naye ekirwadde kya siriimu oba obubonero bwa siriimu bwo buvaawo. Kisipi kirwadde kya siriimu. Si kyakawuka akaleeta siriimu. Akawuka akaleeta ke kali akawuka akakubeera mu musaayi munda. Kisipi aleetebwa siriimu. Zepzoster. Asobola okukwata ono alina akawuka ng'alina bubezi kawuka. Omuntu ow'akalwadde aw'akawuka ka mukenenya babeera n'ebirwadde oba ebyenjawulo. Osobola okulwala TB ebyo oba ki ebbweri tawona ebintu ng'ebyo ebito oba okubeera oba ofunamu ekidduukano mu mayute biki ebyo. Kati ebyo ebirwadde ebigendera ku yoyo AIDS, so si HIV, virus. Awo dokita tujja kukwatawo obulala otherwise buli gyoze mbitegeera ate bulala nabyo naye tujja kukwatawo. Dokita nga tuwumbawumba abantu bangi bavuddeyo ne balaba ishu ya Jayden yavuddeyo buviye kuvaayo mukama kwegamba muyambi buyambi n'avaayo n'akola ki n'ajja mulayi. Yes, abantu ne bamulabirako. Naye abantu bangi nnyo mu community yabawangaala n'endwadde zino era azibayisibwa obubi mu mbeera ezimu oba endala nga bwe wagambye nti kirwadde kya bbeeyi kiri costly. Oyinza bawa bubaka ki naddala obwandisembye eri abo categories ez'enjawulo? Waliwo alina waliwo alina mwana waliwo fe abawangaala nabo. Njagala general message ekisookera ddala omuntu yenna ayina sikoseero. Yes. Oba gwe ng'olina omwana ayina sikoseero kyensookera ddala obagamba twewala ebintu ebireeta crisis ya sikoseero. Crisis yeriwa eyo embeera ekusindika mu bulumi mu butassa bulungi okubeera ng'oyita in that severe pain. Crisis ezo zeziriwa okubeera mu binnyogovu obutalya bulungi obutejjanjabi oba n'olwala endwadde endala nga zigenda kusindikiriza wali oleme kubanga tossa bulungi oxygen ave mutono ate ziri cells mu formulation yazo wabeerawo deficit oba deficiency ojja funa ziri crisis. Kati nkusaba otegeere ekirwadde otegeere n'engeri yo kikwatamu mu bulungi yokuwangaala nakyo obubi n'otafuna musaayi gumala oba n'otalya bintu bikuyambako kugeneratinga musaayi oba kuzimba busomo oba oleesa obuzibu. Kuba kati awo tuba tugenda kuddayo ku ndya management esooka nti oba olina okulya bigreens okulya bintu bya musaayi kumira mpeke za musaayi kubeerawo okwewala binnyogovu bintu ng'ebyo kwebika kusula bulungi. Kati bw'omanya nti olina ekirwadde ekyo ne bino biteekese mu nkola bulungi. Ekyokubiri ffe abantu abaliraanye abo abalwadde tubaagale tubabudeebude era tubayambe tukole ekyo ekyetaagisa. Tubeere friendly nabo nga bwe kyandyetaagisizza. Wabula si kubadduka kubaleka mu nnyumba bokka, si kudduka kuleka mwana mu nnyumba n'omulekera bakyala, si kubanga olina mugana onaga nze oyo mukoye yeekaabya nnyo saagala nsemberere saagala famire yange oba ne mukweka mu nnyumba. Naye asigala muntu asobola okukola ebyo ebyetaagisizza, asobola okugenda ku ssomero, asobola okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Jayden teyasoma ne bamutikkira, si munnamawulire. So kati ogwo omukisa bwe gutyo bwe gubeera.
era basobola okukula ne bavaamu ng'omuntu omulala era abamu bamuyina nga crisis eyo nga sikosero ewa Jayden abadde binaabyogera naye crisis eri nti abadde tannagituuka bagimugambye nga bamaze kwaseesinga Boni Maroze ekitegeeza nti bw'ogoberera emitendera kuba bw'obala okuva mu buto tuuka kati akigezezaako kirwanyisa nti omulaba ng'alya bulungi ng'agira biki ebyo era ng'ajja asapayivinga kati eyo sapoti gye twetaaga okuwa abantu abo okubanga ba surviving then esemberayo ddala tugikubira omulanga eri government eseewo centers ezisobola okusupportinga abantu abali mu mbeera ng'eyo ne chronic we basaawo clinics nga zino eza HIV ez'amalya g'ensimbi kuba kati banansonyi okwogera kuno si kudaala HIV osobola omufuna ng'oluusi bugayaavu bwo oluusi osobola omufuna nga gwa ateefuddeeko oluusi kinyumo kyo naye ate kino kyo kyansikirano nti teri n'omwakyesabirakyo kyansikirano naye gavumenti tenakiwa nnyo tenakiwa priority in fact abantu ba sikosero baba beetaagawo na kiriniki nga services zaabwe na buli kimu nga kyabwereere okusinga bino ebintu ebirala nga bwe twandigambye be bandibadde bawa ne priority nti be bandibadde basinga okukola si bugayaavu bwe kyo kiri mu musaayi era we tukubira omulanga nti abantu abagwa mu ttuluba eryo nga bw'olaba abo abalina abannamagoye gavumenti ebaterewo provision okulaba nga era nga buli ddwaliro bano bowulira nti badduuka nagina emisinde gye bakira obwakabaka manyambo fistula nti biki ebyo byonna ebyo ebitongole by'ebyensimbi ekintu kye bandibadde basingirako obwo obulwadde bwa Nalubiri mu Luganda ntibabiyita nabuulirako emengo wano nga badduka lwekyo mwe bandibadde basinga oteekako campaign ennyingi okutaasa kuba ojja kwekanga nga mu Uganda at least 10% eya population gye tulina balina sikosero ku buli bantu 10 ku bo balina oba nga azaala omwana ng'alina oba nga mu famire ye mulimu alina Dokita manye ebisinga obungi at least byonna mbikonyeeko nsaba kano kakoneko tuwumbewumbe life expectancy y'abantu bano eri etya waliwo ebibozibozi byentera obwira njagala ontangaaze mbitegeere nti era tasuka myaka maya bwegiti owagundi tasuka myaka bwegiti njagala otangaaze recent nina omusajja gwe twakava okuziika yabadde myaka 6 naye ng'alina sikosero era tubadde twogera Roman Reigns alina emyaka emeka ekyemyaka n'obuwangazi bw'omuntu oyo sayansi zaka tugambe twakirekera Katonda ng'era obulamu bwaffe obwa bulijjo bwe bubeera tulabye abaana abafanga ba myaka 5 bafa sikosero ekyo kyo twakirekera teri muntu n'omu amanyi obasobola okuwa wabula misconception yeriwo wabula kye tugamba omuntu ti bw'ofuna crisis ekunafu y'omubiri nekuyisa bubi naye bw'omanya nti obulina n'okola n'omanaginga nga tofuna crisis oba mulamu nnyo ng'era bw'olaba omuntu wa HIV bw'atamira ddagala omubiri gunafu era afa mangu naye abamize eddagala ng'ali myaka 4 bawanga ne balaba n'abazzukulu so eneekwataayo n'enzijjanjaba n'engeri gyo Dokita ontaasiza nyina mukwano gwange awo naye nali ntidde nga bangamba akatosuka myaka gino kasitaabweza ate naagifuna nno na bulungi nnyo n'abeera nayo n'azaala n'okuzaala obulamu ne bugenda mu maaso ekintu kyokka nti obuzibu bwe batera okufuna eyo crisis ya pain nti waliwo etuuka neeyitirira nga obulumi bususe naye kasaagiyitamu n'agivaamu ki eyo kibeera oke Banange obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde tubadde ne dokita oba yutya general dokita yagambye nti ye ali ku
ku ndwadde zino ezaffe eza bulijjo era kyekifunga lwaki twamunoonyeza okulaba ng'atangaaza ebyo byonna bye tumanyi ne bye tutamanyi bye tumanyi mu bukyamu n'abigolola ne tubitegeera. So nkusaba wenna alina ky'oyize oba alina ky'oyagala okwebuuza ekirala nga bwe yagambye mu ntandikwa, agenda mu comment section ateekamu obubaka bwo. Bw'oteekamu obubaka obutujja buddamu era musawo nja bambu mutuusaako ayongere tutangaza. Nja kubanga naye mu series ez'enjawulo ku ndwadde zaffe ez'enjawulo tumanye n'engeri ki gye tuyinza survivinga n'endwadde ezo singa oba ozifunye. Era oyinza zeerinda otya ezo esobola okuba nga zeerindwa. Dokita neeyanziza obudde ne information sebo. Amiina. Katukomawo leero tusigane mu video eziddako mu maaso eyo. For now, bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi